ensonga ey'omukaaga ate ndowooza ng'eyinza okuba yesinga n'obukulu. Omukulembeze wa Rwanda agaye nti if South Africa wants to contribute to peaceful solutions, that is well and good. But South Africa is in no position to take on the role of a peacemaker or mediator. The South Africa bwe beeyagala okwetaba mu kuleetawo emirembe mu kitundu kino, ekyo bakyaniriza. Naye bw'eba erowooza nti yeegenda okutabaganya, ekyo tekisobola. Kubanga amaze okulaga erina oludda kweri. Naye bw'eba eyagala okubaako kyekola okuyamba, ekyo bakyaniriza. Naye teyeeteeka mu kiti nti yeesobola okutabaganya. Kubanga mu kiwandiiko kya Ramaphosa ekyo ekifaananyi kyasiiga kye kyabaleeta kutabaganya. Kakati n'awunzika ng'agamba. And if South Africa prefers confrontation, Rwanda will deal with the matter in that context any day. Naye South Africa bw'eba eyagala kulwana, emanyi nti Rwanda neetegefu essaawa yonna olunaku lwonna South Africa lwejja. Buno bubaka abadde abuweereza butereevu mukulembeze munne, oli ye yasooseeyo ku X, ono n'amwanukula. So tebiriiko wakati ambasada abyetisse. By'otaddeyo n'ebyo nange kanteekera. Nange kankwanukule. Okay. Nzikiriza obudde tebujja kunsobozesa. Kyo bwe kiri. Kampiseewo kano nga toowali tujjodde tusiibule. Abakulira essomero lya 88.8 CBS FM.